Manya Mampita Shadik Smith, thank you so much for watching. Atanda baku subscribing again, I want so subscribing. Omukutu goli baguyita Celeb Jazz Extra. Anyways, awunako olwaliro nkyaliddeko omukulu omulangira okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ng'era omulangira ono bamuyita Semakookiro agenda kuba atunnyonnyola obulangira kitegeeza ki okola ki okubeera omulangira era ye kalantiini eno emukosezza etya ng'omulangira kuba tusuubiramu n'abalangira maybe bo babeera waka nga omanyi beeyagala tebalina bizibu bibasanga naye agenda kuba atunyonyolako bizibu ki bibasanze. Twawulidde muno omulangira ono akeera ku makya kozesa abantu ba ku kyalo exercise era tumusanze ali mukola exercise waka bwadduka nga emulaba bwadduka wadde eno wadde eri n'abaana bakuba press ups agenda kwatulya lwaki abantu b'oku kyalo eno entebe gye tuzze sayidi y'ekitende lwaki abaddusa ku buli ku makya kiyamba ki kino eryo mbiso munayingeko mu interview yaffe olunaku lwaleero tubeere nga twogerako n'omulangira Semakookiro gye bali taata sooka obuuze ku bakola ku Celeb Jazz tubulindeko kakkane oyinza okuba tulina budde mwebale nnyo okunkyalirako nsanyusa obbalaba naffe okkusanga obulamu bugamba ki obulamu ffenna tuyita mu bulamu bwe bumu kati kyoli omulala kyali nange kyendi otegeeza ki omulala kyali nange kyendi ffenna tuli mu lyato lyerimu we are in the same boat embeera etunyiga kyekimu ali ayinza obutakkiziganya nawe naye sooka weyanjulira abantu bakulaba nabagambidde tugenda kuba twogerako n'omulangira amanyiddwa nga omulangira Semakookiro owa Semakookiro Investments. Amanya n'eddoboozi nze mulangira Semakookiro Kajjansi Ntebe Road. Abantu bangi nnyo badde batugamba nga batusindika complex bagamba muno okeera kudduka okeera bakozesa exercise ku kyalo exercise ziyamba ki eri omuntu exercise zino ennaku ze tubeera waka nozukuka nonaaba nonya ekyenkya noweebaka nozukuka nolya ekyemisana noweebaka nozukuka nolya ekyeggulo noweebaka kati mu ngeri ng'eno tuyinza okukomekeza nga tuvudde mu kalantiini nga tulina ebirwadde byetutamanyi bya muwendo naye bwe tuddukaddukamu tusobola ku masavu ne tukola ku mubiri kiba kituyamba kufulumya ebikyafu ero ngeri yokuba nti tulina byakukola kituyamba nako okukendeeza ebirowoozo ebingi Adamu wasajja balina business ez'enjawulo kale omulanga guno yagutandika yali President Museveni tukulenga okuba pressure up Museveni yakuba pressure up yagamba agenda kuba ezaali abiri asatu naye n'akubakawo teyazimalayo gwokuba mmeka pressure ups nze nkubya 40 ababalamuleke mundabye kwata muzeeyi wange yajja tayinza kuba 3 oba 25 gw'omuzzukulu nze omuzzukulu naye nkuba pressure up 10 kubye push ups zibadde 40 nezibadde zibadde nyongeza omulangira omulamba olina okulagako eggwanga naye kikyoli kulabye okola pressure up n'abaana abaana bino tebibamenya tebamanyi bagaa dadi omubiri gunnuma dadi abaana abo kiba kirungi nabo nitubakozesa kuba tebba walya bingi osinga ffe tuba n'ebirowoozo olowooza banaalya ki naye tebba balya buli ssaawa bwe tebakimanyi nakimanyi tuli mu kalantiini bwe tubabika tulina olina ofunye obudde n'omukisa obakozesaamu ab'oku kyalo kuno bagamba baddusa kino olwa wakitandika idea wagijjawo era wakitandika otya idea eno nagero n'abantu tulina ebyokola tubeera waka wano nga tetukyalina byakukola n'osiba mu kikomera kuba ku makya paka wongezi naye nali nzirukadduka omukadde omu n'aŋŋamba bannaaye mutabani okikola otya nga kwewaayo n'ogamba jja ntuddukeddukemu bwe labanga omukadde adduse abanagamba katudduke katubeeramu ka community kaffe kano k'essete akatono koolabye tuddukaddukamu bagobera ne mbakolesaamu nange mbakolerako kuba enfuna ate abangoberera olaba kaabirako nga nawe ezigoyongera mudduka ekyalo kino emirundi emeka olunaku era mudduka ssaawa budde ki bwakumakya bwalwaggulu tudduka ku makya n'olweggulo tuba tufunye obudde tuddukaddukamu tetugenda wala kuba omukulu yatugaana okugenda ewala tugenda tukoma wano mu community yaffe mwe tuddukiraddukira tukolamu push ups awo ne tukolakolamu obukodyo nga bwebumanyi netusala ku masavu n'entuyo nga bonda bwawe ezitulukuka ago si mazzi ezo ziba ntuuyo katoli yandiyagadde akulaba yandiyagadde okwebuuzaamu embeera eno eya kalantiini nga tuvudde eri mu kudduka n'okuba tusala amasavu mu mbeera eno yakwafekitinga etya yakkosa etya ggwe nga omusajja businessman ate omulangira kati nze ng'omulangira of recently kibanze nasemba okukola ekivulu mu ggwanga yali AK47 tribute yali ku Nikan Resort Ereza twakolagana ne Bamanja family nze nasembayo mu Uganda embasa erabidde bingi ebivulu ebyayimirira olw'embeera eno business ezisinga ziyimiridde nkola emirimu mingi nze nga mundaba nina company ezikola metal fabrications ezikola ebyokuzimbisibwa
zimba biki nina hardware zitunda ebizimbisibwa ni company ezo zikola ma license gi nina events management ne talent management kati ebisinga byayimirira okuba nti tubeera waka naye sinyiga nnyo oba sidda mu kulowooza nnyo kuba kyendiko ne Kenya kyebaliko ne mu America kyebaliko naawe kyoliko akuba kati golina omukisa onsinga essaawa zino ng'osoota wanja n'otulabako naye ffe twagaye katukunoonyeeko omulangira omulamba faani era twagala taato tusonyiwa osiime tukole interview eno siima siyinza butasiima kubanze we naagaana ate ani ensi neegamba etya katubuuzeemu idea y'okuyingira mu bintu bino byankwidde olina events olina hardware visitor business ng'omulangira oyinza okuba kale wakiina kuva dda naye twagala tunekoko okusaidia eri ya entertainment idea y'okuyingira mu bintu bino ebyokukola ebivulu ey'okumanaginga abayimbi yavaawa era yatandika ddi kubanga gwe omulangira tukusuubira okuba nga ebintu by'olimu bintu bya buvunaanyizibwa nnyo bintu biri strict naye byavaawo idea eyo sidiringa mu bya music byokka talent zonna ninawo ku tiimu gye ndiko ya Kajansi United nayo njiriko ya mupiira byokuyimba nange naliko omuzanyi w'omupiira ate naliko era omusambi w'omupiira mupiira gwantuusa wangi almost nze nasomera ku mupiira kati nze ate nange nkyuka n'embeera ojja kunsanga n'abayaaye nga ndi muyaaye mulangira ojja kunsanga mu ofiisi emu tojja kundabako bya kiyaaye kati nze nkyuka n'embeera era nga nina nange bizinesi zinfuula omuntu obuvunaanyizibwa ninva mu byekiyaaye bino byolabalaba byenekyanga kyanga nenkuba esuuti nengamba kati ngenze kola bwe nti kubeera tulina abaana tuli bazadde olina oyiiya obategekere bakolere baleme gamba ye daddi lwaki tubabako nga daddi anko gundi kati tulina okukolera obuvubuka bwaffe kati ekirowoozo kino kyavaawo gamba muno kati ng'ogyeko bizinesi kanyingire mu bintu by'okumanaginga abayimbi n'ebyokutegeka ebivulu bya entertainment basically ebya entertainment n'abo abavubuka bangi mikwano gyange nabalaba abamu bayimbayimba basambasamba emipiira naye nga bw'obasanga ne bakusaba akasente n'obawa oba tobayambye ingamba bwentandikawo events management talent management eno okuba nga mbapushinga ndowooza mba omugezaako bbawo emirimu abavubuka bannange oba okiraba abayimbi mbategekera okuyimba ne bayimba ne mbapushinga ne bayimba ne tusindika ennyimba zaabwe kati ate abasambi b'omupiira nabo era tubategekera tubasembeza mu ttiimu ne basamba omupiira ne bakola naye abalala kati ekirowoozo ekyo bwe kyaviira jasi kuyamba abavubuka bannange basofuna emirimu n'okuba nga babasanga mu kkubo bawoza abayimbi naye nga babalaba okyegeera kati bwebakwatakwatako n'obalaga ekkubo ate si oba obayambye ekyo kyoba osobodde obbayamba naye nga tekyayingira nnyo ogamba nti oba kyava wala kulaba nga nnyamba abantu abamu nange ntugeko ekiseera time ti manye nti nange nina abavubuka benkutteko mu nsi nga bawera nabo nga basobola ogamba oyo mulangira so oli waliwo abavubuka bannya abali eyo waka nga beebuuza eno gundi y'omupiira gyoyogeddeko wagitandika ddi oba yatandikawo mwaka ki Kajansi United eno eruddewo yo nange njegaseko begasinga eringa eyasebengeramukko nenjegattako olwokuba nti yali mu kitundu kyange neŋŋamba kanjegatteko nsobola okuba nga nnyingizamu abavubuka bemmanyi mikwano gyange bensobola n'oyamba abalala naye nga ye eruddewo Kajansi United omupiira wegumu nga ye gwatandikira ndowooza nze mmanyi nishala omupiira gwatandikira ku Ntebe Road Kajansi nze kyemmanyi naye nga okuyingira Kajansi United nakagimalako kati emyaka 3 okubanga gwe manager waayo nga nze team manager ate nga era ng'otekamu n'akasente Kajansi United eno nagiwulirako yaleeta ensasagiro yakuba Vipers tukyogereko katono amayinja gavuge ku kitende endabirwamu zaatike era ku basajja abamu omwami mulindwa bwatya akutya ebintu ebyo okoze byo bireeta ebintu ebyo obikonyeeko naye ebintu ebyo byaleeta maife bali bamanyi Kajansi United ba underdog oba ba dog city naye nga twabalaga nti talent si sente sente zaawukana ne talent ekitone kyawukana ku bugagga twagala tulageko ekyalo twaba ku bantu bajjamu n'ebintu ebyo si birungi byaviirako nogoba abakulembeze ba Viper
abamu abasinga bonna yabafulutula mulindo atazannya atulaba tukyalina omukulu amanyiddwa nga Omulangira Sema Kookiro era nga tusinzidde wano mu maka ge sayidi zeno Kitende ku Entebbe Road. Tugezaako okulaba muno embeera emuyise etya ng'Omulangira, embeera ya affectinze etya business nga ffenna tukimanyi tuli mu biseera bya kalantiini, biseera bya kwefaako, biseera bya kubanga nti nno tubeezaawo obulamu ate bwe tubadde tutasuubira. So agenda kuba tuli ebintu bingi tukyanyumyako naye alina ttiimu y'omupiira, musajja businessman, alina hardware, events manager era nga basinga omama mwajjuka ekivubu kya Omugenzi AK47 kyali ku Nikanje twabatuusako omwami n'omujjukayo nyongera siro njogerako naye ng'atubulira lwaki yavuddeyo kubanga ateeka ekivulu ekyo era n'okubanga agenda kubateeka ebivulu ebirala bingi nnyo nnyo nnyo. So Omulangira Sema Kookiro nga tuzeeko waliko emabega katono nnyo, abavubuka bano b'oyamba obafuna otya okutandika obbayamba oba obba kuyetingirawo emirimu oba obbawa emirimu? Abavubuka bano benyamba abamu nasoma nabo, abamu bakalomenti, kati abamu bandabye bulabi oli nakulaba nakolako omukwano omulu okuba najja from nowhere Mulangira awo naye ebiki nakunyumiza twegamba nabo balinga abagamba nti where there is smoke there must be fire. Kati balaba nga ndi nnyo muntu w'abantu ndi open nkola ki oli najanga amasoko nfunye mwana town nfunye kyeneeyamu nafukira nagamba ne kati nkoyo kusabiriza onyambi otya nofuna engeri gy'omunyigamu njigiriza okuvuba ekyenyanja ekyo nabamu buli omu ndaba waagwa ndabye bangi sigamba nti talent mukamwemba kwasizaganyiza nene emirimu technically n'abaana bentrainings ku Ntebbe Road okwo si ku Ntebbe Road wa mu Uganda muno technically mbadda abaana mbadda skills technical skills ezikola ebintu ebimu ebyokuzimba amadirisa nzijimba traininga bangi nembe training lamba tadde mu companies zange ezo batadde mu companies zange nembanga babayigiriza abayize nga bagenda bakola workshops ezaabo nga nabo batandika okuweeseza eggwanga okigeera baba siyambye bokaboka bano balina talent bangi bo beereeta nabokka oli onako simulaga Mulangira nze ndi mukono eno kalobwe nti naye ndi muzinyi tukoze tutya n'omuyamba botasobodde kuyamba n'ofuna engeri gy'obanyigamu nga bwe kibeera nongererako engeri gy'obatereezaamu. Buzibu ki bw'osanze mu kino? Obuzibu bwe nsanze mu kino tebunaaba nnyo bunene era lwakuba nti mbusanzira mu bavubuka abavubuka bano ebiseera ebisinga gy'okoma obapushinga n'omujja from zero wabaako waatuse ku ddala erimu batono abategeera gwe omugjeyo n'omutuusaako waali bwe buzibu bukasinga bunaavaawo tuwagize sijja kusinganamu buzibu n'obulala obulala bw'osiŋŋaana maybe financially olumuzibula oli najja nga tosobola ate muyamba okusinga kyayagala naye era nga kyemmanyi obuzibu Mukama anaaba tukwatiddeko obuzibu ojja kuba nga tebuliiwo nnyo era naye omanyi obuzibu bibaawo kati saawa zino tetukola tuli waka twekuumira waka bangi babeereyo nakubira akasimu batugana otwala akawunga kabawa kamobile money nako kasindika ne katuuka ne kagwawo saakawunga kalaise omukuba kilo nga 2 oba 10 oba omututeko wiiki kati obuzibu tusanga ebizibu ku nsi bifaanagana. Oli yandyebuuza abavubuka oyambye bangi nnyo nnyo naye ne beerabirira ofunyemu obuzibu bungi nnyo naye nga ggwe omuntu kalantiini eno ogiyiseemu otya? Kalantiini eno nange ngiyiseemu ng'omuntu omulala embeera ewaka batugamba munaabe engalo n'onaaba totambula nga tolina kigendererwa era totambula nga bw'omulala wagiyiseemu era n'obeera ewaka n'okera ku makya n'odduka n'onywa caayi n'obeerawo n'ozannyamu n'abaana bo nabo bafunye omukisa okulaba n'ogenda n'oyoza ku ngoye n'ogamba Omulangira nga goyoza engoye badde mayi byabakopi muganda wange obyoza n'oyoza ku bintu nebikala n'obiddamu n'obyoza nebikala katwebuuzemu atukulaba yandiyagadde okumanya biki by'oyize mu kano akaseera ka kalantiini ebimu ku ebyo nga wali obikola ate ebirala ku ebyo nga ali tobikola? Ebirala byenjize mu kaseera kano ndabye nga buli omu mu nsi muno omutuufu yandikoze ebintu nga yeegendereza ng'akolerera future kwakati ekintu kyagwawo bugwi from nowhere nekijja nkigamba nze corona-19 covid-19 corona nakonkonye nina okujja nazze sigenda kudda amabega kati byatugwako bugwi abwe singa kyakusiŋŋana nga tuweetegese bavubuka bannange baza kati mbakuutira essaawa eno tulina ebyokuyiga bingi bye tulabye omuntu obulamu tulina butambuza bwotyo nga tulina plan B kati omuntu ate talina kasente ne mazima abeerawo atya okiraba aba agenda beerawo atya
naye kati oba munenga webeerabeeramu n'obusente bwo bw'oterekatereka okoma ewaka n'otereka kati bwe bugezaako tuliisa nye nabo bugwawo kati tweraliikirira kapito tugenda tayinko mulya nsaasidde kati abantu bangi abadde bakolya mu bibuga eyo ababadde bavuga amabooda mapiki nga tebalina pulaani B okitegeera nze kati ng'omulangira naye akasuku kange we manju ojja n'otemayo akatuuka abaana ne bakola ki ne balya naye era nze nina abantu b'ensaasira simanyi nakumanya nti babeera bati naye ebyakatonda bisigala bya Katonda walaayi byakuyiga kibyoyizeemu no ng'oggyeko okusevinga akasente kyenjize nga tuggyeko sevinga akasente byenjize bingi bingi wabula ki ekisooka kyenjize mu kalantiini eno wakati kyendiko ne mu Amerika kyebaliko ne Bungereza kyebaliko tulina okusevinga kyekisinga obukulu n'okuba nga tusevinga oba tosevinga oba ogenda beerawo otya okiraba wakati tetukola tumaze tetugenda mwezi nga gumu n'ekitundu tetukola kati oba gwe tofunye mukisa gufuna kawunga ogenda beerawo otya okiraba kati yani agenda okujjako nkola ekikomera kuleetera akawunga bagamba nti mwababeera mu nzigi z'ekyuma tebabawa akawunga kwama mwesobola naffe tulina ennaku naye ssebo twagala gifulumya wabweru naffe tuba n'ennaku yaffe kuba kati ndabye abayimbi mpulira ennaku abayimbi bakomediyani ba artist ndaba nga balaajanira makamera akawunga n'ogamba oba kati nkola enkya oba nteekayo enamba bakube mbaweereze ka mobile money kwani engeri gy'otambulamu batuukeko tokira ate nga tuyagala bakubire wabweru eyo amawulire gakuswazeswaze nga bakubidde wabweru nga bakutte olwokuba otambudde ogenza okola ki ogaba akawunga nolaba nga oyandiyambye naye nga tulina ngeri ki gyokola ki gy'oyamba kati nze nkubiriza bannange oba abantu bannayuganda bannange abasobola owulira olulimi lwenjogera Luganda temuli yadde Oluzungu omuntu yenna tuyiga okuba nga tweterekera tetukola tetufa nnyo ku mmere ya leero wadde osanga mububuka buli kanaku yalina kyakala tetuganye kyakala naye buli kanaku nga yagamba kavugiddewa kati essaawa zino osobeerawo nga tonywa mwenge okiraba abatunda omwenge bansonyiwa oyinza okuba mbulakamairinga maketi yaabwe naye kati oba tumaze emyezi emeka tetugukombako okiraba naye nga tubeerawo so kati tuyiga okulaba nga tumanyi enkya n'abeerawo ntya si kubeerawo ng'omanyi we kavuga leero ngende nkavugise okitegeera kyetuyiza naye essaawa zino buli omu kati ayize era afunye essomo ate abantu bangi bagenda kuva mu mbeera eno nga bafunye ebyokukola ndowooza ebitegeerekekako nga tuvudde mu by'omuzannyo okitegeera kambuzeemu mulangira ideas ki empya z'ofunye kubanga gwe nga businessman olina okuba kati ng'olinayo ebirowoozo epya by'ofunye mukana akaseera k'obadde waka mu kaseera k'obadde olowoozaamu mulimu be nalabyeko be twabuuza nga tugamba bo batandisewo okusiika amandaazi ekitegeera munagamba nze natandisewo kubanga ebindimaguzi wange mbitundira ku ki ku intaneti gwe ng'omulangira era businessman okitegedde ofunyewo birowoozo ki ebipya ebirowoozo nze byenfunye kati nze bizinesi zange ezo kwekanga essaawa zino newe naateeka metu fabrication zange oba kampuni ezo ezikola ebizimbisibwa batona bagenda obigula essaawa zino okitegeera batona bagenda ogamba nti kati owaaye ndeetera kola amadirisa 10 awo gandeetere okitegeera ogenda gayisaawa ndeetera ensaawo za seminti 2 ogenda ziyisaawa ogenda genda ogulawa sitooko obitikka obitwaleyo tosobola wabula kati kyenjizeemu mwene embeera wakati nze nkolesaganya ebintu bingi kati business wise nkola ebyo newe nagamba nti oba mbeko kyempulaani nga nti oba ate kati ngambe nti oba nga tundire ku intaneti oba nsindike eddirisa ligendewo omuntu n'abazimba batono kati ate mu bya talenti mu bitone waliwo omuzungu eyankubiddeko ennaku ezo ayagala musayininge nengambye kati n'engeri gy'omutuukako anyway nso omutuukako kwa tulina ebimotoka byaffe ebya kampuni bino bibakkiriza otambula ebyo biroole so omutuukako ne sina kyengenda munkolerera essaawa zino tewali kyamaanyi okitegeera kati neogamba nti kati kutegekayo kivulu tolina ogenda kola ki mpozi ogamba nti kati ogende obasasulire okubukedde abayimbi bagenda oba ku TV ono bakwe BS bagende ku TV yaffe eyo bagende bakole ki babayimbire naye tewali noono basasulira ani agenda obalaba era gogenda kuba ofunirawa era nabo tebajja bakkiriza gendayo tukyalina omulangira Semakokiro era nga tukyagezaako okulaba embeera emuyise etya mu kalantini kambuuzemu akawunga katuuse newamu
Muganda wange sirabanga kawunga sirabanga kawunga naye bano abayimbi adde bakaaba kugundi ku internet nogamba muno bali bubi nnyo goloza okirowoozaako ki ekyo kuba abantu abasinga dagamba mu baserebu bamu abantu abalabikako mulowoozebwa okuba muno mulina akasente ate mwandibadde nga muvayo okukaabira gavumenti bayamba gokyogerako ki nga supportinga talent. Kati muganda wange kankubulira amazima tutandikire ku bakomedian abaana abamu babadde bakajja mu akabalaba kyogamba bo badde bakola dda sente nga bazirina abaana bakaba bituufu ate kyoli nange kyendi tewali njawulo nyo eri awo gwe bakusala omusaayi ojja nange nzija omugagga n'omugagga yatereka dde obuwumbi ku akawunti naye kati alumwa kuba takola tayingiza alya buli afulumya ate ye akaaba nnyo kuba ya expenses amanyi osinga kuz'omulala okyegeera buli omu akaaba abayimbi abo bakaaba bituufu kwaliwo ne yankubira bankubira balinga bana sijja baatula baŋŋambye mwana nze ne mpaayo akakadde bali bana bansaba akakadde ne baŋŋamba mbawa akakadde mbaye nga karantini weggwera mbakozese naye nga ebintu byakukumpanya munno mwana ne nkola ki ne ŋŋaana ne mugamba kale kanfune engeri gye nkuyambamu ne munno omuyambe bwetyo ne munno omuweeweeko emuto naye sigenda kukola kintu ekyo sigenda kukolesa oba kubanga okwata munno okulayisa olw'okuba embeerawo eri omuwoowe nenfuna engeri gye nkimaliririzaamu sijja baatulwa ate nga banene. Kale twagala obebaza ebigambo ebisemba eri abantu naddala abavubuka abatula wano ku Celeb Jazz Extra. Kati abavubuka bannange sigenda kansooka enkutire bannayuganda bannange mikwano gyange baganda bange abalangira n'abambejja mwenna sisosodde omwavu n'omugagga mwenna banne tubeere waka twekuume akatono kofunye koba okekereza olye tunaabe engalo obulwadde buno mutuufu bwo mugwaga mwebuli nolaba buluma Abamerika bali ne buluma Abangereza abazungu kukyomanya nti obulwadde mutuufu mwebuli ate nga butta yandibadde ayagala owakana nti ebirwadde tebiriiyo abamu bawoza is a biological weapon kyakulwanyisa kya gavumenti ezimu naye nedda ekintu tujjemu ebyobufuzi tujje politics mu kirwadde kino wekinaba kikulya tekijja kulya nga kimanyi nti gowagira gunti oba gowagira ani so kati kyemba kuutya tugezeko beere waka twekuumire waka oba tulina nnyo gyalaga kyamaanyi tutambula sigale waka ate kyenjagala obbagamba abavubuka bannange kati no conditions permanent teri mbeera ya lubeerera oba ndi mutuufu buli kimu kijja kola ki ate given time ti tugatuuka eseera nze nga naawe tuli basanyufu nga kiweddewo ate nga tuli birala teri kizibu kijja nga tekiriiko mukisa nga tekiriiko kirungi buli mukisa gugirako ekibi ate n'ekibi so kati mulimu mwene embeera abagifunyemu mulimu abagikaabidde mulimu abagifiiriddwamu mulimu abatabagiganyiddwamu kati oyinza okuŋŋamba nti abasibe bawulidde ennaku nga babatadde kati bo basanyuse babatadde bazzeeyo ewaabwe so kati teri mbeera ya lubeerera ate teri mbeera mbi etaliiko mbeera nnungi so tugume si akijja kuba kitono kikyuke oyinza okuba ofiiriddwa ssente saawa zino tezisinga bulamu obulamu bwe bugagga ojja kuba wakakivaamu ate ofuna ekiddiiru nga kisobola okukavalingira ebbanga eryomaze nga tokola so banembe mbagamba mubeereko ewaka tugume tetutambuza kirwadde tubeera nnyo mu biguruupu tusabe nosaba tetwerabira Katonda kati tumanyi Katonda abamu bamwera ate temwerabira nti ne siriimu akyaliyo muwoza korona yajjawo siriimu abavubuka akakaloozo kagenda eri wammwe siriimu gyali atatta aluma nosinga korona akuba korona yattirawo mukama abankuumire. Kale tweyanza nnyo omulangira Ssemakokero bwetwe tubadde olunaku lwaleero njagala obebaza yonna gye musinzira okubanga mutwala amanyi endowooza nze Shadik Smith nga bulijjo okola muno okutuusaako amawulire interviews z'abaserebu bamwe n'abo abali mu biti nga bino abalangira abambejja baminisita prime minister nona mbamba kuleetera kasitaba nga serebu ng'atalina abamugoberera ate ng'ataddewoko enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu so omukulu ono alina enkyukakyuka gy'ataddewo mu bulamu bw'abantu yasitwali twasazeewo tumukyalireko ko mu maka ge side zeno ekitende abeere ng'atunyonnyola embeera nga weemukoze ki nga weemuyisiza so ate na subscribinga ku channel yange genda wansi awo bagiyita Celeb Jazz Extra o subscribinge ate gwe subscribing edda yongera okusharinga videos zitambule so kubanga ate naffe nga Uganda tubaako wetutuuka mbaagala nnyo abadde ku kamera bamuyita mwana mulenzi sa Lawrence abakwata videos zino oba photography ono oba videographer ono wakabi enyenyenyo mbaagala nnyo musibe bulungi mweraba.